Ebyobulamu kye kimu ku ebyo ebitasola mu mawanga anti buli omu bw'alwala yeetaaga obujjanjabi obumatiza naddala eddagala n'omusawo okumubudaabuda. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku byobulamu ki World Health Organization kulaga nti ebitundu bya Buganda ebisinga obungi mwe musinga endwadde nga siriimu, omusujja gw'ensiri n'endwadde endala nnyingi olw'omuwendo gw'abantu omungi. Awo nno ekibuuzo kiri nti Kabaka w'ataali okulambika abantu be embeera yali etya? Omusujja gwali gw'amaanyi nnyo, malaria ngatta abantu. Oweekitiibwa Dr. Robert Ssebunya, minisita w'ebyobulamu yasookera ddala ku mulembe Omutebi, agamba nti embeera y'ebyobulamu mu bantu ba Ssaabasajja yali nzibu ddala anti nga tewali alabula olwo endwadde ne ziryoka zeegiriisa mu bantu be nga zikirako ekigotta entula. Bwe yagattangako n'obutaba nga abantu bangi abaana tebagemeddwa, ekyo kibeera kibi nnyo, abantu baafanga. Abaana abato baafanga nnyo olw'obutagemu endwadde zinnamutta naddala omulangira oba olukusense, pooliyo oba muyite mugongobaza, akafuba, ekiddukano n'endwadde endala nnyingi nga bino byonna byajjanga olw'obutamanya. Ssaabasajja Kabaka yampita nga nti ensonga z'obulamu zo tuzikutte tutya, ne mutegeeza nti Ssaabasajja kyabali kirungi okutandikira ku kugema endwadde ezirwaza abantu, era nakkiriza kyayamba nnyo, era nsuubira nti omulimu ogwakolebwa mu kiseera ekyo Ssaabasajja Kabaka ne minisitule yange gye nalimu gwali gw'amaanyi nnyo. Wadde ng'Obwakabaka bwali tebunnaddawo, Ssaabataka yasala gonna okulaba ng'atebenkeza embeera z'abantu be. Bw'atyo yassaawo olukiiko olwayitibwanga Ssaabataka Supreme Council. Mu biseera ebyo olukiiko luno lwe lwakola ng'olukiiko lwa Buganda nga bw'olulaba kati. Olukiiko luno lwaliko abantu 17 nga lwakulemberwa ng'Oweekitiibwa Joseph P. Musoke kati omugenzi. Kuno kwaliko abakiise abalala okuli munnamateeka Oweekitiibwa John W. Katende, Oweekitiibwa Reverend Dan Kajumba, Oweekitiibwa Engineer J.B. Walusimbi, Oweekitiibwa Professor Semakula Kiwanuka, Omutaka Grace Semakula Ndugwa, Oweekitiibwa Henry Kayondo, Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwaawo, Oweekitiibwa Robert Ssebunya nga yali avunaanyizibwa ku byobulamu ku lukiiko luno n'abalala. Abantu bangi nnyo beewaayo okukolera obwereere, era omu ku bo yali Dani Reverend Kajumba nga Secretary General, ate newabaawo ne Oweekitiibwa Peter Mayiga kakati Katikkiro wa Buganda. Ye eyeewaayo n'ava mu gavumenti n'agandika ngende nkolerera Obuganda, n'abeera Executive Secretary w'akakiiko ka Ssaabataka Supreme Council. Wadde ng'Oweekitiibwa Ssebunya teyalina bukugu mu bya bujjanjabi, maaso mogi yamulengera. Abantu bangi nnyo abakola obulungi nga ba ministers ebyo byobulamu ng'ate si basawo, naye nze nalina ebintu bingi nnyo byenkoze nga mpita mu Rotary nga nentandikawo ebibiina bingi mu kiseera ekyo ebyali bikola ku byobulamu, kwegamba okundoza kwe basinziira ate ne connection zange ne Rotary n'ebibiina ebirala bye nalimu ebiyamba abantu. Oweekitiibwa Ssebunya agamba nti Ssaabataka olwamuwa obwami yatandikirawo okukola. Yabakana n'eddimu ery'okuteekateeka bwanaakendeeza ebizibu mu byobulamu mu bantu b'abeene naddala mu baana n'abakyala. Ekitongole kino kyateekawo ensiisira z'ebyobulamu okulaba ng'abantu ba Kabaka bafuna obujjanjabi bwe beetaaga ate ku bwereere, era baakolagana n'ebitongole ebitali bimu mu gavumenti eya wakati ssaako n'ebirala ebiri ku mutendera ogw'ensi yonna. Kubanga twakolanga seminars awo Emmenga awo nze nakolanga semina n'enkola ez'Abasiraamu, n'enkola ez'Abakatuliki, n'enkola ez'Abaprotestant, n'enkola ez'Abapentecostals. Buli kiseera nga tuba tukola ki, tufuna seminars kumpi buli mwezi. N'olwekyo kyayamba nnyo abantu okumanya, kubanga tweyambisanga amakanisa. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka ogwa 1996 Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atandikirawo abantu be omukutu ogw'ebyempuliziganya, eno nga erediyo y'obujjajja Central Broadcasting Services, okwongera okumanyisa ebintu eby'enjawulo naddala mu byobulamu, okwekulaakulanya n'ebirala ntoko. Wano Oweekitiibwa Ssebunya
wagambira nti kino kyayongera amaanyi mu kitongole kye eky'ebyobulamu anti olwo abantu ba Kabaka baali basobola okutuusibwako eddoboozi n'okulabulwa ku ndwadde ezitali zimu ate n'okumanya wa ensiisira z'ebyobulamu gye zinaabeera. Bwe lufuna radio ate olwo ne kiyamba nnyo kubanga nze nabeeranga ne programs buli week nga ntegeeza abantu bye bateekwa okukola. Naleke twaddayo wansi eri nti obeera mu luggya ng'olina compound yo nga mulimu ekinnya mulimu amazzi teekamu ettaka oleme kuba n'amazzi okusobozesa ate ensiri okuzaaliramu ziyingire mu nnyumba ate mulwale omusujja. Buli muntu waba mu bukulembeze abaako ne kyaluubirira wadde ng'oluusi bigaana. Oweekitiibwa Ssebunya naye aliko bye yejjusa by'ataasobola kukola ng'akyali minisita w'ebyobulamu e Mengo. Twatwagala tutandike amalwaliro ga Ssaabasajja Kabaka tusobole okufunirako obuyambi. Twafunanga obuyambi waikyo nakijja tulaba nti gana senta zino ez'abavubuka twali tutaddewo twafunanga obuyambi bw'amaanyi. Olwo singa tutandika amalwaliro kyali baddenekyo kiyamba gavumenti okutuwa ssente kubanga oba otandisa eddwaliro ng'olina abasawo gavumenti kikakatikako okutuwa ki eddagala n'abakozi. Ekyo we naviire mu kitongole ekyo kye nali planning okukola. Okwekamirira ebitamiiza n'okusula mu mazina abavubuka bangi balowooza nti gwe mulembe wabula Oweekitiibwa Ssebunya abalabula. Okusanyuka si kibi naye amasanyu galina emitawaana gyago gakuteeka mu kintu ate kyewaali badde tosaana kukola. Omwenge ono aliko n'obubaka bwawadde abantu ba Kabaka obukwata ku byobulamu. Teri dduuka litunda mu maaso, teri dduuka bwe bakusaako ne bakuwa omukono n'oganda ojja genda obugule. Teri dduuka litunda mitima, teri dduuka litunda bibumba bitubeera nabyo Katonda byatuwa ebitugezesaawo. N'olwekyo kye ŋŋamba nti buli muntu alina okwefaamu afeeyo apuutinge ateeke value nayise value addition kwe kwewaayo ennyo addition eyo okulaba nti buli muntu alya bulungi kubanga okugemesa weekuli bw'oba kwekebeza genda nakwo weekebeze ate weeyambise ne condoms zeeyambise zigula ssente ntono nnyo oba si ekyo abstain. Ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka kyakabeeramu baminisita 3 era be bano Oweekitiibwa Robert Ssebunya nga mu kiseera kino muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Buganda era ng'ali ne ku kakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka ak'omulamuzi Catherine Bamugemereire. Owookubiri ye Oweekitiibwa Nelson Kawalya nga mu kiseera kino ye mukubiriza w'olukiiko lwa Buganda. Aliko kati ye Oweekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya. Ssaabasajja Kabaka musaale nnyo mu kulwanyisa endwadde ezitali zimu yakulemberamu kaweefube okugema pooliyo ng'era n'emisinde gy'amazaalibwa ge kusonderwako ensimbi ez'okuyamba abantu mu ndwadde ez'enjawulo ng'okutonya mu bakyala oba kiyite fistula ne sickle amanyiddwa nga Nalubiri. Kabaka yaweebwa n'engule ab'ekitongole ky'ensi yonna UNAIDS ey'okubeera omusaale mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya obuzzeemu okweriisa enkuli mu bitundu bya Buganda ebitali bimu era nga yakulembeddemu ne kaweefube ow'okulwanyisa obutabanguko mu maka era ng'akubiriza abaami n'abavubuka okubeera abasaale mu kubumalawo. N'olunaku olw'enkya twegatteko nga tukutuusako emboozi z'amatikkira Jubireewo. Wangaala Masomoji ng'olamula ensi yo Buganda. Fatuma Nakiwala Kivumbi ku BBS Telefayina.